oliko Kede TV1 tulina omwami Kachika Muhammad bw'oba obadde tutambula naffe nga katweyungako twakomyewo okunyumyamu emboozi naddala ku by'okwekulaakulanya mu kiseera kino n'ebintu ebirala wano we tutudde lujja lwa miti tewagenda tenti tewagenda nsiisire emabega awo wano waliwo olumbe ng'ebifaananyi ebyo byolaba naye ekyewuunyisa nga tewali tenti tewali nsiisira ne neebuuza oba bano b'obuwangwa baabudibya oba kiki mwami Kachika njagala kunnyonnyonnyola ku mikolo egy'obuwangwa lwaki tetwalabamu bya buwangwa ng'ensiisira twasigala twebuuza obuwangwa mwabudibya ki ekiri behind that olina okutunuulira ensi ekyuse nnyo olina okutunuulira lwaki baazimbanga ensiisira be bantu kubanga bozze nabo balina we batuula bokka ne bafuna we baliira bulungi ne bafuna we basula naye kati bwe tuba twatereeza emiti gino gyonna nga bw'ogiraba wano wonna buli famire yonna erina right okugenda okuteeka emikeeka oba akaveera kaabwe ne batuula nga famire ye mu kasonda kaabwe kati lwaki ogenda oyonoona obutonde tema emiti okola ensiisira ennyumba ennene weeri bw'oba ozze ne mwami wo ddala omwami we alina kuliira wano bwe wati aweerere ruumu endala ziri wali bbiri era bagamba nti abako bagenda kuliira wali eri ziri bbiri ziri wali abako balina we baliira abakulu b'eddiini ne abakulu mu kika bambuka mu kweri ennyumba gye baliira abantu abalala bonna abakulu betuleese baliira awo abasigadde netwala wano emikeeka essowaani yo ng'ogenda otuula banyumirwa nnyo ogenda n'akomawo n'akima n'eddabo kati wano mikolo gya lumbe gye gibeerawo oba n'okwanjula ky'oba oyagadde kyonna naddala okuwoowa bw'oba oyagala muwala oba muwoowe kumuwasa oba mutabani wammwe naye nga gye muli wafunda oleeta butebe ng'oteeka miti okuwoowa kukolerwa mu nnyumba bw'oba oyagala gabula bantu bw'oleeta butebe ng'oteeka miti teriiyo omuntu atakisanyukira omugenyi omukulu yali regional card yatuula wali n'agamba kino sikirabangako ne tutuula okuva ku makya paka essaawa zino 9 nga tetuseguse andi tuli mu kisiikirize ate mu mbeera ey'obutonde ennungi ennyo bweti ate tetukoma emiti gino gyokka kubeera ku ekyo nze mu kika buli ayagala okuzimba okukola kutya bw'ajjangaga nti nakubye bulooka zange njagala kuzookya nga mwagenda otunuulira omuti gw'oyagala obutemi ebiri oba esatu tema waliwo giri baagitemye kati waliwo asereka ennyumba ye yatemye egyabadde awo waliwo mwannyinaze namugambye naye nti bw'oba otuusizza okusereka ennyumba ng'ojja bakozesa ebintu byajjaabwe ebintu ebya famire kati omuti ekigendererwa kyagwo tekikoma kuteekawo buteesi kisiikirize naye kati emiti mingi nkuwa emiti esatu n'ojjamu buliti ezisereka ennyumba yo bandooza abantu basusse mu 10 abajja okutema emiti wano abajja okwokya bulooka zaabwe bintu bya jjajjaabwe nalaba ku olwo ennyimba muzigasse ate nga kuliko n'ez'abantu abakulu benandiroozezza nti maybe bandibadde mu maka gaabwe ne baabizeeyo ennyimbe abasinga ba kibuga ekibuga kikuze nnyo kati nze taata wange ndoza yalina half acre naye yonna agijjuza we twakula tuzannyira nga waliwo n'olusuku bonna bajjuzaawo obuyumba bw'abapangisa ogenda weekukuunya bw'oti kati buli muntu yenna ekibuga bw'atyo bw'akikoze omukulu w'olujja luno yafa yoyo asembyeyo okwabizibwa olumbe era gwe badde nga omuntu omukulu ne tukikkiriziganyako yasula ewuwe ne tumuleeta n'asiiba wano bwe tumaliriza edduwa ey'amakumi 40 twagikolera wuwe oluvannyuma ne tuleeta olumbe wano kati alina amaka ge ekyo mu buwangwa kiba oluvannyuma ku lunaku twalwabya ku lwa 6 ku lusande ne tulutambuza odduzaayo ewuwe balina bwe bakiyita nakiyiga ku olwo wakati nga naawe
olumbero lujja kwabizibwa ewaabalo oba mu maka gammwe naye balina oddutambuza oddutwala ewammwe gye bakuzaala abaawadde omusika. Njagala otunyonyole ku dduwa naddala nga muli mu Ramadan mu kisiibo. Nze ndaba buli ddakiika bagamba edduwa waliyo edduwa y'ono mu maka g'ono enkera ne bagamba edduwa y'ono mu maka g'ono. Ebintu ebyo biri bitya? Ekintu ekyo nagenze nkiyigiriza abantu baffe nti ennaku 3 eza Ramadhan mbasiiba mbalaba mutambula olwaliro odduwa y'ewagundi mwetegekera kusiibulukukira wagundi nagundi mulikola ddi? Edduwa zino zirina okugattibwa kubanga kati abaana baffe bakola mu mabanka bakola wa bayinza okuba n'obudde eya jjajjaawe gundi eya ssengaawe gundi eya taatawe gundi ffe wano ewaffe edduwa zikolebwa emirundi 2 mu mwaka nga deeta etegeezeddwa. Abantu bangi nnyo ennaku zino bagambye nze saabya nyimbe nze sigenda mu ezo dduwa nababuulira ensonga eri emu byanfuna nakutaataaganyizibwa nange toyinza kunkola bwotyo luli nali y'okulumberwa gundi ate eno dduwa ya 40 ate mumpitira ku dduwa ya jjajja gundi ne mumpitira ne ku ya gundi muzigatte nze era ekituufu bammanyi mbayitako n'akagaali kange ne mbakubira jambo naye nga tokyamye naye mbaweereza enkota z'amatooke 40 n'enku ezina betweyanziza nnyo munnange tweyanze kubanze ontwalangako amatooke n'enku ne ssente n'otantwalako budde waakiri ntuula wano ng'eri wali naye ndowooza ekyokukola eky'omu maaso ne mbatunuulira abalindiridde kubagabula mbu eriyo ekimere nze nkibawa kubanga mbuulira obwongo bwaffe lwaki buli upside down lwaki oyagala tent kubanga bisiikirize bingi bwe biti lwaki oyagala tent ng'enkuba bwejja ennyumba yiiyo etwala abantu abasukka mu 1400 ebintu bye mwali mukolerako kubanga abantu abo baagala kutambuza sitaani mu busokolosokolo owuni n'akola tenti eri bamanyi ebyo bya buwangwa eriyo ebyobuwangwa ebirungi era mbikkiririzaamu okusika ne bakuteekako olubugo ekifundikwa baba bagamba osika nywera effumu ndikkiririzaamu kubanga obeera nga mutabaazi akambe ke bawa lubuga waatanga emmere ebyo mbikkiririzaamu ate okufulumya olumbe awo ate olumbe lwe lutya lw'ofulumya ekyo tekiriiwo ne babambika engoye ne mufuluma jjajja n'abafulumya ate okulya ogumere okufumbira bamuleko ate n'ogulya otya nga kampuni yazze efumba eri wali zifumbira wali nzijja mu kibuga kampuni neweebwa contract okuzifumbira abantu 1,200 emmere y'emikolo tekolebwawo wano nti eri obutiko emmere erimu akati k'akabaala etali munnyo kati bannange ekigendererwa kyekyo kyali ki? Sigambye nti nze nzijjawo bya buwangwa naye mu Luganda olutuufu ebintu ebiri retrogressive ebibazza emabega taatawo yafadde emyaka 2 ng'ate babagamba muli nfuuzi mutuulaawo mufulume ennyumba nga mukaaba 2 years later babatwale somewhere muli obumere jjajja bwaleeta kati nga wano era bw'onooba nga okola ebintu bwe bityo manya abaana kati nga abaana abange bakulidde mu kibuga bali mu corporate world tebajja bikkiriza so tugende nga tumodernizingamu ebintu naye abaana abange nabo bajja wano olumbe ne balulaba nga luli acceptable luli corporate tewaliiwo ayasanku tewaliiwo akola atya naye abaana abawala olw'okuba bava ewaabwe nga babbaabwe babawadde ssente ezigula enkoko ezigenda okufumba ebyabwe by'omuko mubeera wali ku bbali wa kampuni eri efumba kubanga gweoyagala okufumbira abalo gwomanyi by'omuteeramu abutubakkiriza abaana abawala ne basiba empombo zaabwe na buli kimu era ne baweebwa room webakola ki webagabulira babba baabwe. Kati abatuyisa ku dduwa ez'enjawulo tubagambe ki? Budde bwoba obulina genda
ne bw'oba oyagala ekimere nsiiba nnyo mpulya abantu tugenda eno tugenda ku kimere naye bw'oba tobulina olubeerera nze akukyalo batandika okugabulira nze wenviirawo ako katuwummulemu program gy'oli mukulaba muntu w'abantu tulina omwami Muhammad Kachika tovaawo